Ngoye tulaba gutambula. Kooti ne ba minister tebavudde ku mulamwa. Kubaga kati lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo. Twalabye kesi ya rape era yegenda mu maaso. Eno gwotuuzizza mu byapa na biki takali yange ebikozese. Kati Hajjati ali ku musango ky'omutuufu. Kakati we wali obuzibu. Nti Hajjati era nkuddamu ne olwalero nkugamba ekyokusatu omulundi ogwokusatu nga nkiddamu. Hajjati yeereetera obuzibu. Yayagala okwanguya process n'abuuka ebintu ebimu n'atabiwa budde kubanga ye yali adduka nnyo misinde speed kugwa mu ssente okyegedde yayanguye yayagala process edduke mangu nnyo agipushinga agitadde mawulire lwaki kubanga ekikuleeta mu mawulire ebiseera ebisinga ekireeta omuntu yenna mu mawulire kwemulugunya kwekubira nduulu lwaki ojja mu mawulire olwedde oli baamukutte amateeka gagenda mu maaso naye kati yali amaze okutegeera nze kati okozesa ku logiki yowange omutono nja kugamba nti ekyamuleeta mu mawulire yali amanyi nti ekisooka kano akakodyo yali takakozesangako yali tamanyi bekakola okyegedde she made a wrong move okyegedde yali tamanyi kano kakodyo bwe kakola kana kakodyo kali serious kabagezi bokka si kabagezi bokka kali serious wana jataka mugezi okyegedde kakodyo kali serious because we don't have that power okyegedde we don't have that power because we are not the law is very independent. Let the law do its course, but we don't want anyone to twist the law. Tokwata mukono gw'amateeka gukola bwoti gajja kulumwa gabeeko gwe galumya ku bwereere lisigalenga we lyakolebwa etteeka weeriri so tuddeyo mu kooti so omusango gugenda kuvaako kiri eki amateeka gakole mu butuufu bwago buli kyetaagisa okunoonyerezebwako kinoonyerezebweko. Hajjati agambye aleese obujulizi alina essuuka bulijjo agitereseewa kyekyetaagisa okumanya kati bulijjo eri luddawa kuba kati gwe gw'oleeta obujulizi gw'owaaba gw'obulaga abantu nti obulina because the idea is essaawa eno si we twetaagira essuuka yeetaaga kati yeetaaga wa bujulizi nanti anti obujulizi atalina bbu waffe ffe tetuli kooti ffe tujja kukubuuza ebibuuzo byetajja sobola kuddamu bulijjo eri luddawa lwaki ogireeta kati okyegera kyengeza kukugamba kubanga tujja kukubuuza ebibuuzo byetasobola kuddamu ye n'essuuka eyo ebadde mu mikono gyani exactly kati oba otandise okuyiiya because tulina okukkiriza nti Hajjati wabaddewo obunafu mu keesi ye agifudde very complicated mwennyini ye yennyini Haji okusinziira ku history we ng'akwatibwa yakwatibwa n'amala ennaku ezaawere 10 ng'ali mu mikono gya poliisi ontegedde waliwo poliisi emu ey'ekajjansi yagibalako ennaku ezasukka 7 ewala n'agenda n'amala ennaku 8 nawe ali ku poliisi oba yeyaawa gye yagenda n'amala katwe nateete kakati ebyo byonna bibuuzibwa ebiseera ebisinga kiki ekirwisa omuntu ku poliisi kuba kunoonyereza naye ate era constitution yagamba essaawa 7 mu meka that's what I'm trying to say but kuba kunoonyereza ontegedde essuuka lwaki teyagiwa abapoliisi kubanga kati byandibadde biri mu mikono gya poliisi kubanga yo poliisi yanoonyereza essuuka ezo zandibadde zolwedde zaaligendedde mu maaso ga poliisi kubanga ebyo byeyandisinziddeko okuwaaba nti bannange mulaba mu bikebere biibyo kusooka baagalako ki anti baba baagalako DNA spams sweat blood if so kubanga mwana bukwatibwa ate tusuubira nti mwana mutukuba wa myaka 14 kisuubira atanaba kulaba musajja n'omu tutunula sweat tutunula blood tutunula all of those things kakati ebyo byonna byetujja okunonya kusuuka byonna ndaba waliwo ebitasooka kufunika obaga bawa ensonga yali yakwata bukwasi so nti Hajji alina obudde obutuyana n'otuyana okyegedde kakati ebyo byonna bye byetaagisa kuki kusuuka
kitegeeza ekyo ekiguzibiti yandibadde Hajjati takyakirina yandibadde ekikwasa dda poliisi ng'awaaba kati poliisi yo yekuŋŋanya remember omusango gwe tuddiringa nagwo it is a capital offense I mean musango munene ontegedde it is you Haji against the what the state sina Hajjati enemo kakati ebintu waliwo ebintu ebimu nga olina obigenderera nga tonnabicomplaini kanze nagamba nti bwe nalaba sitole y'omukyalo oyo yampisa bubi naye ate saagyogerako era ne boononya vidiyo yatosobola giraba I did not talk about it okyegedde naye nawulira ennaku ne ŋŋamba mukyalo ono ng'alabye okuba nti omwana we bamukutte ate amukutte nga bbaawe kyampisa bubi era ne neesabira ne ŋŋamba omanyi ffe abakkiriza tulina ate enkola eyaffe endala nze bwe ndaba omusajja oba omukyalo oba omuntu yenna ng'afunye obuzibu kyensooka okukola kweteeka mu bigere bye okyegedde kuba kakati weebaza Katonda nti gwe tokikoze because ffenna tuli basajja wano you are not toli special butakwata not rape Katonda yakusaasira nange siri special obutakola rape okyegedde tosobola kumanya naye Katonda buli lwakusaasira n'oyita mu biseera n'olaba nga abasajja bakola ebintu gwe byotasobola kukola weebaza Katonda nti Katonda yakuwa ogwo omutima osegeera so eyo situation nze gye nayitamu olina embala ey'okwegumiikiriza n'ogamba nti ekyo nedda ze sisobola kukikola ne bwe kiba nga kikoze kitya naye toba nti tosobola kukikola naye Katonda bakuwadde ekisa obutakikola tobeera w'amaanyi nti mbwera nze ndijjayo nti ze tebankwatiramu ezo nsobi naye ebyo nanga bibaddewo the story flipped tugenda okulaba nga pressure nene gwe Hajjati omuntu bamukutta ali munda because Hajjati ekyandibadde kimuleeta mu mawulire kyandibadde ki omuntu gw'oyogerako ali munda mu maki senga Hajjati yandizze okujja mu mawulire ng'azze kufuna kyewandiise fairness nga kooti ebisaze Mancholo nedda si mu kooti bisala Mancholo poliisi eganye okukwata omusajja kyekyandibadde kimuleeta mu mawulire ne kooti okusala Mancholo ogenda mu apiiru yes amateeka weegali kakati omuntu yenna okujja mu mawulire ebiseera ebisinga ajjamu kwemulugunya Hajjati yeyeretedde judgment ya public yes yajja mawulire ate nga teyeetegese byayogera tebikwatagana leero ali wano leero ali wali leero kati ayagala tugamba luli agamba kino luli agamba kino luli agamba kino luli agamba kino luli aleeta kino luli aleeta ki luli kino akyeganye luli akola kino luli akatiriza wano luli akola kino vidiyo zonna zi audio zonna yazifulumiza kati ffe kyekyatuleetera abamu ogamba katugende ku kkomera tulabe Haji okutugoberera mwebale nnyo tubabuzaako akawungezi kaleero amakya galeero ettuntu lyaleero depending on where you are koze era wamma depending on where you are cause this global world in a different time zone yeah true obeera ng'oli Congo essaawa zino Congo bali ssaawa ziri ssaawa Congo kati bali ssaawa no tuli ahead ssaawa 3 just on Congo ate bogende mu Europe nali ne paida kakati ne ngamba bagenda okundaga we nalinga wano nga bangamba eri Congo konze nzo okufiira wane Uganda nga sigenzeko Congo notuka nenga kangendeke Congo ne nkwata ekimotoka kyange gara genda olanga line naye ngenda kutuuka wali abasajja abasirikale tebaali babi nasangawo ne gwe nali ndowooza mmanyi sajja nanga sajja gwe kumanyire nakwenda wapi olagawa nenyingira esimu nesoma Congo nenyingira Congo ogenda okera ku mirongooti nga gigamba welcome to Congo nembeerako Congo awo nenvugamu eddakiika nga 3 odda nemmalate nenvuga nenkomawo kyekiriwo mukama nkoze bulungi ogamba otya sina buzibu mukulikire mu kooti kooti twagivuddemu kooti twagivuddemu naye katusobe tubuze ku bantu bannaye abantu baffe mwenna gye muwangaalire okutulaba twesiima bwesiimi nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba sifa abasinga okutegeera okitegeera omuntu wakuwa obudde bwe n'akulaba n'awuliza by'ogamba tekitegeeza nti otegeera nnyo naye kitegeeza nti akuwadde ekitiibwa n'obudde akulabe awuli ekyogamba oba kyongerako oba kitoolako naye nga oyina ensonga tufuba nnyo okulaba nti
bye twogera naffe twongerako bwongeze tukyagala kutoola ku bantu era nze sikikolangako ng'omuntu simanyi obanga nga kyano obikola naye nze sitoola ku bantu ngattako buki njagala kugattako bugasi mu nkola ebifaanana bwetyo ate nzikirize nti nange ekyo kyensobola n'omulala bwekyasobola akigatteko kwegamba twekuumire mu mbeera efaanana bwetyo nga yakugattako buki bugasi olwo n'ensi tujja kugirekawo n'abaligisanga bagisanga ekyali nsi ate nabo bagigatteko bwe tutyo byo bibeera twava wano nga buli omu ng'alinze kooti atugamba kooti katulinde kyeneegamba kooti yabaddeyo nga 3 nti kooti erimu abantu bangi kogende ku kino kangende ku kino kooti nja kufollowinga kale kangende ku kino engeri Haji gye yabaddeyo ate nga Haji ye muganda waffe mu nsonga ye mukulu waffe mu nsonga za Equity for Men netugamba nti Haji Nuruddin Ntege kale ye kabeereri mbo Haji ye mukulu waffe mu nsonga webinajjanga Haji ate aba disappointing tetulina buzibu omanyi kye tulina okukkiriza ffenna tetwajja kusalira muntu yenna musango Equity for Men twajja kulaba nti buli muntu equity okugamba we are looking for that fairness tunoonya obwenkanya obwo n'engeri gye tuyinza okubukola ki obufunamu naddala ku saidi y'abasajja sina ku basajja bokka naye n'abakazi ontegedde era senga olwo weetegereza ensonga zino ate abakazi baziwagidde nnyo okusinga abasajja okitegedde so nga ate abasajja bandi badolooza basinga okubeera kuki ku saidi naye ekyo kitegeeza nti tetuli wano kunyigiriza mateeka twagala amateeka gakole tetugamba nti amateeka tegalina kukola okitegedde twagala amateeka gakole mu butuufu okitegedde galeme kubeera mu mbeera yagamba nti olw'okuba nti bw'aba musajja nga amateeka gakutte ku musajja n'okuwewa tuwewa ebimu tetubitunuulira tugamba bw'aba yamukutte tetubizaako ngalo ekyo kye tukyayagala omulundi guno kubanga ekyo abantu ababi bakikozesezza nnyo abantu ababi bakozesezza amateeka nze nagamba dde abantu nti amateeka galina kukola so si kugakozesa kati abantu bangi bakozesa nnyo amateeka ne babba amataka g'abantu ne basiba bannaabwe ku musango tewali misango ne bakola ebintu ebyambiyo ne byonna bakoze ebintu bingi nga bakozesa amateeka oli ogenda okubeeteroleeta bweti nga baddala amateeka ge gasiba omuntu naye nga gamusibira mu kubeera nti waliwo eyagatuma gakole naye amateeka tugaleke gabeere independent gakole tugambe nti tutunulire kino tukole okunoonyereza independentire tufune results bw'aba Haji yakwata omwana avunaanibwe era asibwe ng'amateeka bagakola ki begalagira so si gwe kuva eri n'okozesa amateeka ogayungeko Haji amalize nga avundidde mu kkomera okitegedde gw'ogenda oyiseewo ebibyo byobadde oyagala obadde wakumubbako ttaka obadde wamubbako kubiwalabye mu kooti Hajjati ayina keesi well omuntu yenna abeera mu kooti aba ne keesi alina keesi akyengamba kale olabawo chances ogiwangula nze siri munnamateeka naye ndi nange omuntu agoberera amateeka sisobola kumanya ani ayinza owangula omusango oba ani atayinza guwangula naye nze kyenjagala era kyenkyasimbyeko essira era kisajja kuvaako kiri eki amateeka gakole mu butuufu bwago buli kyetaagisa okunoonyerezebwako kinoonyerezebweko Hajjati agambye aleese obujulizi alina essuuka essuuka bulijjo agitereseewa kyekyetaagisa okumanya kati bulijjo eri luddawa kuba kati gwe gwoleeta obujulizi gwowaaba gwobulaga abantu nti obulina because the idea is essaawa eno si we twetaagira essuuka yeetaaga kati yeetaaga wa bujulizi nanti anti obujulizi atalina bbu waffe ffe tetuli kooti ffe tujja kukubuuza ebibuuzo byetajja sobola kuddamu bulijjo eri luddawa lwaki ogireeta kati okyengeza kugamba kubanga tujja kukubuuza ebibuuzo byetasobola kuddamu ye nessuuka eyo ebadde mikono gyani exactly
kati oba otandise okuyiiya because tulina okukkiriza ndi Hajjati wabaddewo obunafu mu keesi ye. Keesi ye agifudde very complicated mwennyini ye yennyini. Haji okusinziira ku history we ng'akwatibwa yakwatibwa n'amala ennaku ezaawere 10 ng'ali mu mikono gya poliisi. Ontegedde waliwo poliisi emu ey'ekajjansi yagibalako ennaku ezasukka 7 ewala n'agenda n'amala ennaku 8 nawe ali ku poliisi oba yeyaawa gye yagenda n'amala katwe nateete. kakati ebyo byonna bibuuzibwa. Ebiseera ebisinga kiki ekirwisa omuntu ku poliisi? Kuba kunoonyereza naye ate era constitution yagambye essaawa 7 mu meka. That's what I'm trying to say. But kuba kunoonyereza ontegedde essuuka lwaki teyagiwa abapoliisi? Kubanga kati byandibadde biri mu mikono gya poliisi, kubanga yo poliisi yanoonyereza. Essuuka ezo zandibadde zolwedde zaaligenda mu maaso gaki ga poliisi, kubanga ebyo byeyandisinziddeko okuwaaba nti bannange mulaba mu bikebere biibyo. Kusooka baagalako ki? Anti baba baagalako DNA, spams, sweat, blood if so, kubanga mwana yakwatibwa bukwatibwa ate tusuubira nti mwana mutukuba wa myaka 14 kisuubira tannaba kulaba musajja n'omu. Tutunula sweat, tutunula blood, tutunula all of those things. Kakati ebyo byonna bye tujja okumanya kusuuka byonna ndaba waliwo ebitasooka kufunika kubanga bawa ensonga yali yakwata bukwasi so nti Hajji alina obudde obutuyana n'otuyana okyegedde. Kakati ebyo byonna bye byetagisa kuki kusuuka. Kitegeeza ekyo ekigujibiti yandibadde Hajjati takyakirina, yandibadde ekikwasa dda poliisi ng'awaaba. Kati poliisi yo yekuŋŋanya. Remember omusango gwe tuddiringa nagwo, it is a capital offense. I mean musango munene ontegedde. It is you Haji against the what? The state. Sina Hajjati enemo. Kakati Hajjati ebintu ebiyamba omusango wa state okola kinabyo. Twalabako keesi efaanagana bwetyo nga baleese obujulizi obw'olugoye. Gwali musango gwa mada omuvubuka bamuyita Kanyamunyu. Kanyamunyu yakuba alina omuntu gwe yakuba essasi ku erugoga. Naye obumu kujuze baleeta emmundu pisto gye yalina, baleeta engoye ze yalimu ku olwo banoonyeeko ebenti emmundu yeekwatako ku ngoye kuno yali agitadde mu nsawo yagijjako eno kwegamba bagatte emmundu ne lugoye lwe yali mu kwolo bakizuule. Kitegeeza abandoozi abakola ekyo ba forensic bebakola okunoonyeza okwebuziba. Kakati Hajjati obanga essuuka obadde okyazina, waliwo abantu ogenda okweta abantu okutandika okubuusabuusa obujulizi bwo. Essuuka zino zaayozebwako kubanga teyategeera nti omwana bamukwatira. Wengejja nyuma y'emusolo yasooka yalaga nti kyamugwako bugwi nti omwana abadde nga ajja akwatibwa. Kati mu kukozesebwa essuuka zo zibadde nga tezoozebwa. Kakati awo wali obuzibu nti nkugambye nti Hajjati ye yennyini acomplicating omusango gwe. Agucomplicating in the sense that taguwadde mukisa kubeera independent, ajja agukookerako ebintu ebiki ebirala. Kubanga gwe kkiriziganya nange oba n'atulaba manya nti twogera ku rape case and defilement for that matter. Kati rape case ne defilement tebina bikwataganira na property. Kyokka musango tulyamu ne property. Kati gwe kyoyagala okugamba nti Hajjati watuuka ku level ewaayo omwana wo, etunda omwana we egamba nti kakati wano wekituuse engeri gye wakwata omwana wange njagala ompe kino omusango gugwe. Agamba mbu Hajji yamuyita mu compensating. Ate kati that's what I'm trying to say. Kakati kiki kye baamala omanyi ffe lwakuba tetwagala kwewa budde, naye nze ntunuulira ebintu from the deepest point of things. Nze njagala kutegeera ennaku 10 ze baamala mu poliisi ey'ekajjansi n'eyeegundi baali boogera ku ki, era twagala kutegeera oyo eyali mu keesi baali boogera ku ki for those days. Era ezo ennaku bwe baba baali banoonya bujulizi enessuuka yalimu mu ebyo ebyanoonyezebwako nabyo bagifuna. Kubanga omanyi abazungu baatuyamba, abazungu abo balaba, they don't take anything lightly. They don't take anything lightly. Baba bali kunoonyereza ku case baginoonyereza from the deepest point of things. Kakati nze kyenjagala okubuuza,
eyesuuka yandibadde wakati yandibadde mikono gya poliisi kubanga eyo ye incriminating omusajja kuba poliisi naye ekola okunoonyereza okusookerwako okyegedde eryoka ekutwale mu kabula muliro gundi eryoka ekulamule ofuuke suspect because poliisi erina amaanyi agakujja ku layini y'aba suspects ne kawuno tuyinza okutwala mukutene twamukwatidde bwereere poliisi esobola okujja kuba suspects bamanyi bujja okuyola abantu poliisi esobola okukukwata wano nekutwala emisinde kipayopayo nekutuusa ku poliisi nekola okunoonyereza kwayo nekola okusalawo negamba nti ono nedda tumusunsudde tali mu bamenyi ne bakugamba nti kwata bondi poliisi bondi ojja kudda ku lw'omukaaga wekitegedde nga bakutadde kwegamba ekigambisa nti koma ku lw'omukaaga kubanga bayinza okubaako kye bazudde kuba basigala era bakyanoonyeza tebawummula basigala bakyanoonyeza era senga bakusanga nga olinamu embeera basobola okukukwata ate ku lw'omukaaga lw'okomyewo oba ku lunaku lwonna lwebabagambye okudda kyoli mu kubuuza nti Hajji yali akola ki ku poliisi ennaku ezo zina poliisi yavuddeyo negamba nti bannamawulire ne babloggers omusango guno mugututte nnyo kaakati poliisi tetubuulira kyakukola okitegedde poliisi si yetubuulira ekyokukola nze I am a professional I am a community expert yes kakati kyengezaako okugamba ndi kyenjogerako I'm asking questions. Can you give me answers? I'm not incriminating you because nze sibimanyi gwobimanyi ekyokubiri bwe muba temwagala musango guno tugwogereko mujje Hajjati mawulire because ye abireeta kati ffe nga community expert tusobola kutunula butunuzi remember fe abagenda ku masomero tusoma community development ensi tesobola kukulaakulana nga erimu ebintu bifaanana nga bino abantu nga bakozesa amateeka bo nga bwe baagala okuincriminating abalala okuzanyazanya ono dingi doole bwe bityo bye bivaamu abantu okubanga emisango tebakyawa institutions zaffe bitiibwa okyegedde ate buli lwobeera ne masters ezitawa institutions bitiibwa nga police oba olina you are grooming hooligans b'otajja kusobola in future okyegedde so the best way to do it is not to tell me step out of it ontegedde can I have some answers or if not can you stop the other party because oli a problem fe bakwata Hajji nezo zonna ennaku ze yamala 14 mu police mu mikono gya police we did not know about it because they did not come to the public. They were handling their issues professionally or unprofessionally. Whatever they did it within their knowledge. Ochegedde ne babikola ne bikola ki ne biggwa. Ife tugenda okubitegeera nga biri mugundi mu news bureau nga biri mugundi nga biri ku YouTube ya mukyala Kalibala awo tutandika bipikinga awo tutandika okugamba nti wait a minute kwanga police rape bwebeera nga rape lwaki eyogererwako ate eyogerwako efaanana bweti kubanga fena twasooka kusaasira mukazi twasooka tugamba bambi era nze saabyogerako weewaawo naye nasaasira omukyala ayita mu kiseera ekizibu omwana we akwatiddwa ate akwatiddwa laavu we baawe kyampisa bubi okyegedde kuba bino bintu bye tutambuliramu tuli mu society okyegedde era nentandika okulowooza nnyo netandika okulowooza ku musajja atalina buvunaanyizibwa ng'oyo ayinza okwebireka ku mwana we okyegedde kati ffenna ebyo byonna byatukwatako kati nga bimaze otukwatako abamu ne boogera ffe abamu ne tusirika bwe bigenda byanfoldinga ne tutandika okulaba gaps ti ate bannange bw'oba ogamba nti omwana yakwatibwa lwaki ate tuwulira amaloboozi amalala gagamba waliwo okunegotiatinga ate biri mu property yali amuguzaaki ekyo omuntu akwatidde omwana ate kati oteesa naye kuki okyegedde leka amateeka gakola omulimu gwawo kyekiri kyensoose okugamba can we let the law do its part okusinga ffe okwagala okukozesa amateeka. Are you seeing matter of prejudice in the legal way? In the prejudice. Naye engeri gye sitali mu namateeka sawa kwogera bigambo ebimu biyinza okundeetera obuzibu. Ndabye biyinza eno kkooti etudde eno baliwa minisita Balamu. Mpulidde Balamu mu statement ye ngenda kuwandiikira
court ngenda kuwandikira nawandikira ona now kakati challenge tulina we are in a country erina challenges nyingi tulina politics mungi agenda maaso akati abantu ngaba honorable mukwano gwange honorable Baram Barugahale atenyi mukwano gwange ayinza okuba zereti mu nsonga eno okyegedde ayinza okuba zeki ate tetukimunenyeza kubanga tomanya ayinza okuba abadde akyajetegereza tetusobola kumunenya kyozereti Minister Nachiwala kati yali minister we minister Balamu kati yes ensonga yagendako dewa Nachiwala anche ku government kati mulimu ne politics waliwo ayagala okukola omulimu okulaga nti nze nkolo singa atego bateekawo waliwo omulala agamba nti I need my position okyegedde kati ebyo byonna nabyo bitunuli naye nga ebyo byonna bikyagendawo ebityo ebyo byonna naye oli yakotandikirawo nga ne Balamu tanalaga interest anti no kakati nkugambe tosobola kumunenya olw'ensonga bbiri omuntu omukulu yenna omanyifu Abaganda tulina enjogera egamba nti totta kibe nga tonnakikola ki nga tonnakikenenya ndusu yes kati wabaawo ebintu waliwo ebintu ebimu nga olina obigenderera nga tonnabicomplaini nga nze nagamba nti bwe nalaba sitole y'omukyalo oyo yampisa bubi naye ate saagyogerako era ne bonoonya vidiyo yatosobola giraba I did not talk about it okyegedde naye nawulira ennaku neŋŋamba mukyalo ono ng'alabye okuba nti omwana we bamukutte ate amukutte nga bbaawe kyampisa bubi era neneesabira neŋŋamba omanyi ffe abakkiriza tulina ate enkola eyaffe endala nze bwe ndaba omusajja oba omukyalo oba omuntu yenna nga afunye obuzibu kyensooka okukola kweteeka mu bigere bye okyegedde kuba kakati weebaza Katonda nti gwe tokikoze because ffenna tuli basajja wano you are not toli special butakwata not rape Katonda yakusaasira nange siri special obutakola rape okyegedde tosobola kumanya naye Katonda buli lwakusaasira n'oyita mu biseera n'olaba nga abasajja bakola ebintu gwe byotasobola kukola weebaza Katonda ndi Katonda yakuwa ogwo omutima okitegeera so eyo situation nze gye nayitamu olina embala ey'okwegumiikiriza n'ogamba nti n'okwerekereza ekyo nedda ze sisobola kukikola ne bwe kiba nga kikoze kitya naye toba nti tosobola kukikola naye Katonda aba akuwadde ekisa obutakikola tobeera w'amaanyi nti mbwera nze ndijjayo ati nze tebankwatira mu ezo nsobi naye ebyo nga bibaddewo the story flipped tugenda okulaba nga pressure nene gwe Hajjati omuntu bamukutta ali munda because Hajjati ekyandibadde kimuleeta mu mawulire kyandibadde ki omuntu gwoyogerako ali munda mumaki senga Hajjati yandize okujja mu mawulire ngazze kufuna kyewandiise fairness nga kooti ebisaze mancholo nedda si kooti bisala mancholo poliisi eganye okukwata omusajja kyekyandibadde kimuleeta mu mawulire wati ne kooti okusala mancholo ogenda mu apiiru yes amateeka bwegali kakati omuntu yenna okujja mu mawulire ebiseera ebisinga ajjamu kwemulugunya Hajjati yeyeretedde judgment ya public yes yajja mawulire ate nga teyeetegese byayogera tebikwatagana leero ali wano leero ali wali leero kati ayagala tugamba luli agamba kino luli agamba kino luli agamba kino luli agamba kino luli aleeta kino luli aleeta ki luli kino akyeganye luli akola kino luli akatiriza wano luli akola kino vidiyo zonna audio zonna yazifulumiza kati ffe kyekyatuleetera abamu ogamba katugende ku kkomera tulabe Haji tuwulireko ne ku sayidi endala tugenda kuva ewa Haji mu kkomera nga Haji byayogera tebikwatagana na bya munne which is okay naye ate byo nga tebikwatagana in a sense nti ono ye byalumiriza engeri y'abaana bamukwatirawa ebyessente simanyi ono yajja n'akola bw'ati simanyi omwana ate yali gundi yali Mexico ate omwana yakola bw'ati ate mulimu akakaaga ka $1 ate mulimu olukaaga kubanga ffe n'akakaaga ka $1 ebya lukaaga n'akakaaga tubitegeera gundi abyogerera mu kooti birimu n'omwana wa Sima birimu omwana wa Sima birimu akyusa affidaviti tugenda kusanga endagamuntu nga zikyukana kati ebyo byonna bireetera omuntu to investigate you omuntu abajja ku investigatinga okyegedde
and remember abantu abatalina byakukola bangi tubalina oshegedde kakati abamu abalaba professional ngaffe will ask those questions as a community expert. Yes, I will ask those questions nkubuuze what went wrong. So Obote mu mbeera ya what went wrong tuli ku case kubaffe basically twavaayo lwa mwana wala naye bwe kigenda lunaku olweyongerawo mata zikyuka. Kale saa zino mbadde ndaba ebibadde wa Minisita Balamu omusajja taata w'omwana waali naye case gyaliko tebali ku mwana ebyapa byange baleka tekubyapa. Kyekyo kyenkugamba nti kakati ye Hajjati yeereetera obuzibu nga tategedde olwedde baali omuntu amateeka gaali gatambula bulungi nga bwe galina otambula oli baamukwata dde alina mu kkomera ontegedde ate gwe nojja mu mawulire kuŋŋanya bujulizi butwalire kooti kuŋŋanya bujulizi butwalire mu kati essaawa eno butwalira Balamu akole ki? He's a minister, he does not need that. Gwe mugambe nti ne bujulizi bwonna because police yekuŋŋanya obujulizi era police surgeon yakola okucekinga obujulizi bwonna nga bukwatiddwa police yo yebukuŋŋanya kubanga gwe tomanyi na bujulizi. That's why police ne baba bakubbye police ejja nekuba ekifaananyi yo yemanyi obujulizi. Kyova olaba nti ffe ebiseera ebisinga bwe wabaawo ekizibu kyonna nga kigudde mu community tutera okwadvisinga abantu baffe muveewo muleme kujeopardizinga bujulizi. Poliisi yo yemanyi bwekuŋŋanya obujulizi so si gwe because gwe ojja kukola ensobi ojja kuzanyazanya n'obujulizi bajja kunoonya DNA ate basangako DNA eyo. What will you explain? Kitegeeza nti gwe tolina level ekubeeza nasuuka buli bujulizi bwa gavumenti kati kubanga omwana gwe bakwata wa gavumenti kakati essuuka okola kinayo gikwase bali Hajjati otuvuza sepiri. Onamalanga aleta waleti yaji nti yagwa mu buliri. That's what I'm trying to say. Waleti yagwa mu katanda. Kati ebyo bintu bigenda kutandika okuvaayo. So mu mbeera eno gye tulimu omwana ono yeetaaga security yeetaaga kuba kati ndaba omwana bagenda mu Hajjati balina okumuggyako abaana bonna oba ono victim bonna essaawa zino kati kanguli my recommendation Hajjati alina kuba na mwana n'omu ku bonna babadde abira nabewaka. Hajjati alina okuba nga akuumibwa somewhere avengayo nga yeetaagisibwa onule. Ekyokusatu naluli nakikugamba ave mu mawulire talina kyakola mu mawulire ayongera complicating musango na kugwonoona kona kwaleetayo ekirala. Yes nti kijja kugenda tunagenda okutuuka ku level tujja kutuuka ekiseera nga amateeka tugalemese n'okukola kye galina okukola nga public yasazeewo nga tegakyalina kye gakola okyegedde amateeka tujja gatuuka ekiseera nga tetukyasobola waliwo ekino ekya Democrat of recent abannabyabufuzi abanupu ebasiba bavayo ne bakkiriza omusango nti twaguza but public denied ninga si erimu si yensibe. Yes kakati nanti kakati kyekyo nkugambe buli omusango gugendamu omanyi lwaki bakkiriza baagaana okukkiriza bwe batyo kubanga kati omwana abanuupu abo balaba abamu ne bwe babanga ddala balina omusango embeera because situation eri around the case determining public opinion ontegedde kati public jukira tulina mu public already tulinamu abantu abagamba nti abantu bano babakwatira bwereere ontegedde kakati nga tugamba nti nno babakwatira bwereere kizibu nnyo gwe ate okujja n'ogamba nti oli yakkiriza omusango ate nga gwe already wagamba dda bamukwatira bwereere tosobola nawe olina okusigala gy'olina ogamba nedda alabika ekkomera lyamutamye nakkiriza kubanga nakyo situation wise nakyo kisoboka. Kali ne mu bya Haji mubagamba nti ekkomera liba lyatyana naniko Hajjati tyamutwogere Hajjati yantuteese omuntu yenna Hajjati bako nnyumba yemu yenge simanyi ewa makindi something eyo kakati byebyo nti what was taking too long kyekyakito kitegeeza waliwo negotiation ekibuuzo kyayi ne kibeera waliwo ekika kya negotiation ekiyinza okuleka waliwo ekika kya negotiation ekiyinza okuwewa ensonga ya rape mu Uganda ate awo banga ogani kakati rape yonna weebaawo tudde ku bargaining. Yes oba otandise okuwonona amateeka kyekiki enagambye nti amateeka family zituule tugaleke tukwasaganye amateeka tugaleke gakole ebyago okyegedde tuleme kukozesa mateeka omanye etteeka
etteeka ddyo independent liri well structured okyegedde lisobola okukola okyegedde naye toddira gwe kukozesa tteeka kuba abantu bangi bagakozesezza bagawesa amakoona ne balibendinga lisobole okubaako gwe likwata okuguba envu era agamu gabakwatirayo naye si kirungi si mutima mulungi okutandika okwagala okukozesa etteeka nga walireeta mu mutima mubi walireeta likwata kati gyompayiriza oŋŋambe nti nakunyumiza sitole oba naginyumiza gwe waliwo sitole gye nakunyumiza ey'entinde eyo mu biseera bya covid omusajja omu yagenda nga mukazi we covid yamusanga mu kyalo kati ne wabaawo omukazi omulala neighbor we ye yayiwaawo akati ne batandika omukwano ogw'ekimmemmette bonna basangibwa basingo mu mbeera eyo besangibwa basingo mu mbeera eyo naye oli yali singo ng'alina n'akaana akawala basanga anko gundi omusajja olwo yali kafiyu ebiseera byo tebyali nga mukwano ojja buzize kulaba tv n'olaalira akati ng'atandika kulaalira mu nnyumba ya musajja ng'asuleyo nga bifuukana nnomo ne ku kyalo nga batandika obimanya nti ati bwabeerawo munnaye kakati jjukira tv yabeerangawo ng'eri bweti therefore 21 days ng'omufumbo ayongera kukola ki kuguma kati jjukira ono musajja yalinamu akasente yali muvubuka yali avuga byennyanja ate okuba nti yali avuga byennyanja emmere yali ekkirizibwa otambula avuga pickup ze z'ebyennyanja kati nga nakasente abeera nako eri mukyalo aweereza eri maama oli nawa newaka agula emmere wano ensonga zitambula buki bulungi akati covid agenda ggwayo myaka egi kati covid agenda ggwayo oli alina okudda kati ono amugamba nti wesege oli ajja nti ate ndagawo kyate kiki tubadde wane emyaka ebiri vaako nze tuli mu mukwano gwa kimmemmette tomanyiira ng'amugamba nti nedda ssebo ogenda kukola tya ogenda kugenda nze nina omukazi ate naawe omumanyi nga bw'obimanyi nti nedda tewali mbeera yawo nze mbadde nkwagala ate naawe onjagala okimanyi olutalo nga terufa walutalo kati omusajja nga abasajja bobamanyi obusiru bwaffe ng'omusajja yali alowooza nti biwedde ng'oli ajja ng'atuuka ku levo ng'amugamba nti gwe tomanyiira kati nkubuulidde genda ng'akwata ng'amuleka ng'adda gy'abeera jjukira their neighbors ng'asigala eri nga nono asigala wano kakati ebbanga nga ligenda this is a true story ebbanga nga ligenda ebbanga munaye we ligenda omuwala atuuka oli omuwala ya akomawo biki bitambula normally naye nga bano balina ekyama kyabwe ate n'ekyalo kikimanyi omanyi gwe omanyi ekiri fane mu byalo bino okimanyi nti omukazi wo bw'atandika okwenda bannakyalo bamanya kituufu bannakyalo bonna gwosembayo okumanya omukazi wo bw'atandika okukola ekino kyonna kigwa mu nnyumba ye ebisasinga gwosembayo okumanya naye baaba okukyalo bamanya ddaati oyo waliwo bw'avaawo waliwo akakiri mutto akati munnange ng'omusajja ng'omukazi ye aguma nabano nga bamutunuulira bagamba katulabe firimu bweneekola ki bweneetambula kati omukazi kumbe amanyi akufumbira ey'omutwe bw'ofumba yabigende nemwenkanya evvumbe kati omuwala ng'asooka abawaamu akasiiso ka wiikisi nga ziizo nga basetolinga ini nga basirika nga naye asirika ndowooza wano ku ssimu nga beeweereza bu message wange waayo omuwala nagambye yalina akaana k'akawala kati lumu yalaba omusajja afulumye omukazi afulumyemu taliiwo ng'atuma kawalake ng'akagamba nti gende wa anko omugambe nti ankubireko ng'akaana kayingira innocentire mu nnyumba ate kabadde kajja bulijjo kamanyiiwo nga kayingira anko mami agambye mukubire essimu nti kale nja mukubire ozze kale kamukubire ng'omukazi oli akaalayo enduulu yennyini ng'ey'omubbi
omusajja akwata omwana wange omusajja akuta omwana wange emisinde akuta akaana kagenda ofuluma mu nju nako kagwa mu tekabitegeera omusajja naye afubutukayo mu nyumba abuuza bannaye kikiti okutta omwana wange musajja kate wati kikoze onkoze bubi nnyo olutalo nga terufuuka olutalo ono asitudde akaana adduse ku poliisi mangu nnyo poliisi ezze esitudde omusajja kati omusajja era akyanyooma alowooza ti byakusaaga esitudde omusajja ate poliisi ogimanyi obwangu bwayo paka munda ogiragira kuti nti ate biki kunoonyereza twala tugende jjukira oli munda ebyo byonna bikolebwa oli munda kunoonyereza twala tugende paka luzira ng'ayingira luzira nkubuulira mazima emyezi gyetooloola nno ng'egi omusajja oli okufuluma naye agenda okuvayo nga talina kyalina nga bwe kimu kyekunkumuse okuva ku famire kati olwo omukazi nabino byonna abitegeere ebibadde nga babimugamba nti kati agenda okuvaeyo famire eyonoonese sente emirimu gyonoonese ku mirimu jjukira ekintu kya repu kibi nnyo nti ku musajja eri ku mulimu amawulire gatuukayo ti nnono gundi yakutte omwana okyegedde bo tebaagala kumanya oba bituufu oba si bituufu eyo ne bakuwanduukulula tebali lwedde kudiringa na muntu akutte mwana ontegedde because ekyogero kyogera nga waliwo abaana abalina abaana baabwe abawala bagamba yiye gusajja ogwo mweguleegera ogute bulijjo kati ogenda kati obulamu bw'omuvubuka ne bwonoonekera awo kati bugenda bupiikinza again okyegedde so kati lwaki emisango nga gino abantu bagiteekako nnyo essira kubanga abantu bangi amateeka gabakutte offside tekalikwatirayo naye nga tolina musango yes kituufu okyegedde bulungi nnyo bye bimu era n'ebya politics nti mu politics bwe bati abantu abasinga bebakwata n'ogamba nti bamukwatira bwerere kale tebalina kye bakola naye oluusi ogenda okutunula bagenda oga nti bamukwata batya nti bamukwata mubeekalakaasa okyegedde bulungi nnyo nga kituufu ddala amateeka gamukkiriza okwekalakaasa naye mu nsi ki so mu bino nga we tulaba gutambula kooti ne baminisita tebavudde ku mulamwa kuba kakati lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo twalabye keesi ya repu era yegenda mu maaso eno gwotuuzizza mu byapa na biki ettaka lyange nebikozese kati Hajjati ali ku musango ky'omutuufu kakati bwe wali obuzibu nti Hajjati era nkuddamu kubona olwaleero nkugamba ekyokusatu omulundi ogwokusatu nga nkiddamu Hajjati yeereetera obuzibu yayagala okwanguya process n'abuuka ebintu ebimu n'atabiwa budde kubanga ye yali adduka nnyo misinde speed kugwa mu ssente okyegedde yayanguye yayagala process edduke mangu nnyo agipushinga agitadde mawulire lwaki kubanga ekikuleeta mu mawulire ebiseera ebisinga ekireeta omuntu yenna mu mawulire kwemulugunya kwekubira nduulu lwaki onja mu mawulire olwedde oli bamukutte amateeka gagenda mu maaso naye kati yali amaze okutegeera nze kati okozesa ku logiki yowange omutono nja kugamba nti ekyamuleeta mu mawulire yali amanyi nti ekisooka kano akakodyo yali takakozesangako yali tamanyi bekakola okyegedde she made a wrong move okyegedde yali tamanyi kano kakodyo bekakola kano akakodyo kali serious kabagezi bokka si kabagezi bokka kali serious kali serious kubanga ye teyamanya nti emisango emirala gyonna gusigala gugwo bw'oyogera ku kyobubbi omusango gusigala gugwo bw'oyogera ku guno emisango gyonna gisigala gijjo omanyi bwe waaba omusango nti bakubba miliyoni 2 omusango gusigala gugwo paka kulasitidde ontegedde naye kasi omusango guyingiramu state neguowninga bw'otandika kubeera mu mperekeze obeera wali kuwa bujulizi omusango ne bwokeera ku makyano ogamba bannaye kati musonyiye ogw'omusango teguliiko tugende wabweru tuteese kuba tera ne state yesalawo oba DPP aguwanduukulula
oba agujjamu oba asigala agenda nago kati she made a wrong choice yayingira yakozesa akakodyo kafu omanyi nti atandise okufiirwa kati yafiiriddwa dda ebyapa bino byetubadde twogera bino simanyi byabbe wajani omusajja ebyapa bimuddidde babimuddiza omusajja babimuddiza olwaleero are you sure afunye ebyapa ebyapa omusajja abifunye my god ebyapa bibiri ate nga Hajjati tebamuyise namuyita nga omusajja bamukwasa ebyapa jasa abadde abirina kuba mbadde ndababbalamu amukubidde essimu ebyapa ebyo biritanze nabawola sente nawola Hajjati n'angamba yali agenda processing byapa bwe yamala biprocessinga n'abindeetera wano nze bansasula sente zange mbawe ebyapa byabwe emyaka girimu ene esatu emyaka tebakima byapa nababanjako ne balema okunsasula ne mbavaako era ebyapa mbadde mbiinano naye tubadde wa LC chairman ne lawyer wange ne tugenda memorandum of understanding ebyapa byabwe ne mbibawa Hajjati balamu namubuuza lwaki Hajjati tomuyise Hajjati simuyise kubanga yantadde mu stories zaabwe ezo nze zibadde sizimanyiiko nange nabadde ndi awo ku TikTok nga neeraba nti ebyapa mwami gundi gyabirina kituufu nga nze mbiina naye tiyasooka kuŋŋambako nti wagenda mu mawulire ebyapa sibiina mu bukyamu ye yabinkwasa mbadde mbiina kubaŋŋamba bangi kati nange mbadde mbibawa bali kasaba nsuubiza engeri ngenda okufulamu sente zange simuyise kati aluzinze kisoose exactly kakati kitegeeza nti tetudealinga na rape and defilement we are dealing with the property tudealinga n'ebintu bingi mu kimu oshegedde tudealinga ne matters nyingi mu mata emu nti kano nkwaso eneringa nkwaso naye kyetudealinga nakyo kiyinza okuba kinene kakati kyova olaba nti fe we come out fe twagala investigation esala investigation the investigation zikolebwe without any kind of compromise kakati fe kyovola era bino byetwogera wano fe kyetusaba kyokka tetuli wano kusalira muntu yenna musango tetuli wano kwekizonolatinga anybody because we don't have that power ochegedde we don't have that power because we are not the law is very independent let the law do its course but we don't want anyone to twist the law tokwata mukono gw'amateeka gukola bwoti gajja kulumwa gabeeko gwe galumya ku bwereere lisigalenga eryakolebwa etteeka weeriri so tuddeyo mu kooti so omusango gugenda mu kooti ndowooza kati enkulu kubanga wali kooti gwawuliddwa gwafunye first reading naye ndowooza omulamuzi eyabadde agulimu ne kooti mu gwabadde ogwo sika kya misango egigwa mu kooti so kati obujulizi bwonna obw'amasooka n'ebirala high court naye kati tutandise okwebuuza obujulizi buno poliisi ebulina yabufunye eggulo bwaguddewo bugwi era n'ekirala kyetwebuuza maama kyono omwana wo ne bamukwata emirundi n'emirundi nga you are not aware it is possible nedda kyeŋŋamba nga you are not aware nga you are not aware then where are you parents are not friendly to their children and that's where the problem is nze kati nga nze ngwame ndi mu TIG true inspirational generation I do not believe in that you leave home early you go back late now parenting does not recommend that for we are not into your lives to into serious matters gundi bo tuba twogera ku parenting omwana we yeebaka atya n'azuukuka n'otamanya and actually when you go back to the story the beginning of the story era balina bino bizuukusa abazadde bonna gye bali nti don't feel comfortable where you are your child might be going through some hell when you don't know so mufunze okuparentinga kireme koma bukomi mukuwa fees ku somero that is not parenting that is buying things that is paying school fees. It's not parenting. Parenting is different. Parenting is not anywhere close to property. Ekyo kyalo kati ekyo si kyekituufu okuba nti abazadde abamu bakikola si kyekituufu ekituufu kiri nti olina okubeera mu bulamu bw'omwana wo okutegeera omwana ali atya yalidde yanywedde yasuza atya ayita mu buzibu ki alinamu ka stress because omanye olwaleero abaana balina stress esingayo abantu abakulu osanga omwana ng'alina stress ennyingi esinga eyiyo
naye nga mwana muto naye ate nga alina stress esinga eyiyo ngatumaliriza Hajjati Zuula ka pressure agenda akakola atya ye yali ategese kakola atya kama yakasuubira then yali planninza atya because buli planning omuzannyo olina okutegeera firimu bw'oba owandiika firimu fe abawandiisi ba firimu bw'oba owandiika introduction n'owandiika bode n'owandiika conclusion ye yali ategese atya firimu ye adde atunde script ye adde mu script atereere bwe yali akibaze yali akibaza atya kubaza sisobola kutegeera bwe yali akibaze ye yali akibaza atya akole adlib oba tukiyita adlib mu mawulire oyongeramu obojjamu kyaba akola asala amagezi gonna okulaba nti afikisinga this problem. It is her problem now because fe twali tetubimanyi until she came out tewali yagenda namusneakingako namukolako olugambo ye kenyini yajja abantu bwenna abatulaba twagala okubabuuzaako omulundi omulala gumu nti muli mutya mwebale byonna mukama byabasoboseza okukola tuwongera okuwa disclaimer sife tusinga okutegeera tuwa ndowooza yaffe era eno ndowooza yaffe nga ffe era tusaba gwe kiyisiza obubi atusaasire buki naye ateekewo yiye mu nkola efaanana bwetyo. Nze Samuel Kalungi nva mu kitongole ekya Zinga yaffe n'ekitongole ekirala kye bayita True Inspirational Generation bakiyita TIG. Tulina segments nga 3 ku 4. Tulina Parents Network, tulina Youth Network, Kids Network, okulaba nti tutambuza ensonga zino bulungi. Akalango kange akasembayo gundi ennaku z'omwezi nga 15 gwe nandaba it's going to be a public holiday. Tugenda kubeera wali ku Serena Hotel mu Kampala. Tugenda kuba tucelebratinga kye tuyita High People Music Awards. High People Music Awards zigenda kubeera zibeerayo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno ogutandise ogw'11 wali mujjangu olabe ku bayimbi bo babadde oludde okulaba jangu obalabe bonna babudumulaasi ba Henry Tigani bonna mwe bali ab'omulembe ennyo abakuba ennyo mujje mu High People Music Awards emitwalo 10 gyokka tiketi eri ordinary emiliyoni 3 emmeeza emitwalo 5 VIP. So kitegeeza jangu osanyuke jangu odigide tuli mu weekend ya mwaka bwe guba mwaka kati gutuse ku Friday tuli ku Friday evening mu kawungezi ka Friday tuli kumbi kutuuka mu Saturday ne Sunday ate tube nga tuyingira omwaka omupya mu nkola efaanana bwetyo. Mwekuume abavuga emmotoka ku nguudo mubeere steady mutambule bulungi. Oli ogenda nola omuntu n'akuyisaako emmotoka n'ogaba bannanga alagawa wennyini abatuufu obudde bumukwatiddewa n'obuuza kiki ekimukeezezza bambi mugende mpola ate nga betusabira ne bannaffe bonna bayita mu kiseera ekizibu mu mbeera efaanana bwetyo. Alright, kale mwebale nnyo bannaffe mwebale ddala okutubanga mutugoberera ebintu bino mubigoberere nnyo mubiwa obudde musubscribinge mulayikinge mukomentinge museeko endowooza yammwe kubanga muyinza obanga temufunye platform naye nga mwina endowooza ffe tulina bufunye platform naye siffe basinga kutegeera ate temutujajinga kubanga buli omu alina engeri nedda oli waddembe okujajinga tetwali buzibu. Omusango gwa Hajjati buli omu gumuwadde bwalowooza actually gutulaze buli omu entegeerayo kubanga bwetutegeera era bwe tulaba ebintu ndowooza kisi kituufu kyogambye. Omusango gwa Hajjati ogulaba gukutte bukwase ku abantu bangi bakiyiseemu. Nze kunyumiriza story kale mwebale golooza teyaliiyo yali yaddala nate munno ebyali byaddala naye omuvubuka nze antiru tudde namunenya omunenya ki olwawo wamunenya ki kwesiriwaza omukagula neiba nedda omukazi ssebo ekisookera ddala gundi yatugamba nti omwenzi omuseru ayendako olusebenju awo ku mulirwano ag'amaanyi gakola